Sheikh Ramadhan ategeezezza nti okugabana ddala mu mwezi guno ogw'ekisiibo kyatteeka era omukkiriza yenna alina okukituukiriza okusobola okuweesa Allah ekitiibwa. Agambye nti abakkiriza balina okugabira abo abatalina, abali mu bwetaavu ssaako n'abo abateesobola. Esigadde ennaku 13 esigadde mu Ramadaani kati njagala okwe mu aya eyo wenna ali wano munga wawadde ekintu ky'enkuba ekyo ekitaliwo omusala tukaaba ati mukwalesa ebyengera mu byengera byonna abantu bali bakabe kugumo bakabe kaaku amukuwatidde ekigera kireeta. Era ayongeddeko okubakuutira okusaala ennyo mu kiseera kino ng'akabonero akalaga nti basiima ebyo byonna Katonda by'abakolera ko n'okuweesa Allah ekitiibwa. Katonda atuwadde ekyengera nga bwe bali tulimwanga Katonda bawadde ekyengera ebyengera ebibiri. Okusookera ddala akuwadde ekyengera ky'obulamu okubeera ng'obulumiro bwa Katonda n'obulamu olina oyagala. Ekyengera ekyokusatu nga kutuusa ku mwezi gwa Ramadaani. Omwezi gwa Ramadaani nekyo kyengera ebyengera Katonda byagalira abantu muli bwe tugenda okuziika olwaleero nga baajja tugenda okuziika olwaleero oyo agenze ekyo nekyengera kye afudde mwezi gwa kitiibwa naye ate bwetunakituukako abadde ayagala munaddiini naye ate mumunaga nti ataawo okonye atumanya nti oye ekigera ky'obulamu ate okuja ekyengera kyekubeera nti kyengera kya Ramadaani okusiiba samukama Katonda yenna asiibye ku ensonga eyo akkiriza okusiiba kwaffe. Oluvannyuma abakungu okuva mu Tropical Bank ettabi ly'e Mbarara bakwasizza abakulira omuzikiti guno ebintu ebikozesebwa mu kusiibulukuka omubadde emmere y'omuceere, sukaali, eŋŋano, obuwunga n'ebirala bingi.